Kimanyi bulungi nti bangi mulindiridde ekitundu ekyokubiri ekya Betty Namaganda naye njagala okubabuuzaako essaawa ziri emu pulogulaamu ebeera Olugendo lwange wano ku KTV nze Ndagiro Esther. Kaakati biki by'oba osuubira nga we nagamba nti tugenda kubeera kati nga twogera bya muziki atandise ddi okuyimba kikyaliko ennyimba nga tetukyalaba mpya byonna byonna agenda kubeera ng'abiddamu naye Betty Namaganda y'ani omuyimbi mu bayimbi abakyala abakadde ennyimba zaabwe paka kati zikyakubwa naye ng'ennyimba za 1900 something kati ekyo kiba kinene nnyo ate ye muntu ayagalibwa si balokole bokka bokka naye ennyimba zino era zaagalibwa si musiraamu si mu adiventi si mu katuliki si mu protestant ekyo nno si kyangu naye era leero twagala tumanye beefunye batya ne musumba Robert Ssenyonga byonna ku KTV. Betty nsaba obuzeeko ku mulabi wange wa KTV nate. Mbalamusizza nnyo mwenna abalabi ba Kingdom TV, abalabi ba program yaffe eno ennungi ennyo Olugendo Lwange. Mukama yeebazibwe. Erinnya nate era nze Betty Namaganda Ssenyonga, omusumba wano mu Christ Witness Church enajjeera wensangibwa. Mukama we yantuma okusumba. Episode eno twagala twogere nnyo ku by'okuyimba kubanga ekitundu ekyasooka tetwatuukawo naye kino kye twakomako nga musumba Robert Ssenyonga simanyi oba by then yali afuuse omusumba naye yalina ensonyi ogenze n'omutuukirira ye muntu eyajjanga okusaba n'atambula butambuzi nga bakamalirize batyo okusaba kati awo nga twebuuza mwefunye mutya emboozi eyawo wetwakuba atagala kumanya Betty asisinkanya atya ne Robert. Ekiseera ekyo ekyokuba nti yali atya abantu nga alinamu olusonyisonyi olwo. Kakati musumba mu mboozi ya Betty yagamba nti ngoze ku Redeemed mwajja abantu basatu nyinza okuba nga sibajjukira be wajja nabo okay ojja kuba nga obatujjukiza naye ng'omubuuliza aba yakamala bw'ati okubuulira nga gw'ogenda ofuluma ogenda baba basaba essaala oba esembayo gwoti nga wafulumye dda aye nekirala yatugamba walina ensonyi nnyingi kaakati olunaku lwe yajja ng'ayagala kugamba ojoyininga ekkwaya kyali kiti emboozi eyo ogijjukira bulungi? Emboozi eyo bannange ensonyi nalina ensonyi ennungi ez'ekirokole ez'obutuukirivu yasaali bantu bano babayina amaaso amakabakaba nalina ensonyi ez'obuvunaanyizibwa ez'obutuukirivu ezinkuma okubeera bulaza obuvunaanyizibwa mu kyaki ate makulamakula nabawala ba Yesu. Kati ensonyi ezo ze zaakuleeteranga ofuluma omubuuliza batannamalayo ssa alabika ayampaayiriza nga nfuluma ntya ng'ekigambo tekinnagwa no tabijjukira naye yabijjukira alabika oluusi bwabangawo ensonga I don't know naye nga sirowooza nti obulokole bwe nalina nga bunzikiriza okufuluma nga service tennagwa. Emyaka gyatambula mu kyaki ne tubeeramu n'agenda naye ng'amanyiira ne tuweereza Mukama nkugambye yajoyininga bandi ne tuweereza ffenna ndowooza okumala emyaka 7 nga tuli ffenna mu kyaki kakitegeeza ebyensonyi byali bivuddewo kati ne twesisinkana bwe tuti ate nakugamba ki emyaka 7 nga tuli ba mukwano nga we tuli baweereza nga tulinga nga ba Luganda brother and sister tutambula ffenna mu buweereza naye lumu mazima gennyini nga nali ekiseera ekyatuka nga ndabira ddala nga brother wange naye lumu tuba tuli nga sikirowooza nako naye lumu tuba tutambula twali tuva tulina abasumba ba mikwano gyaffe twali tuva okutwalira zaali Christmas cards kuba yali Christmas season kati nga Christmas bwetuuka abasumba mikwano gyaffe abadde nga batuyita okuweereza mu makanisa gaabwe nga tuba twalireko cards ezibaagaliza amazaalibwa kati twali nga tutambudde ffenna okugenda okutwala cards ezo mu basumba mikwano gyaffe twali tuvayo nangamba nti naye Betty omanyi nkwagala njagala kuwasa ne mugamba ogambye eki owasa mwannyoko nga ndabira ddala brother wange era nensirika saddayo nakwogera naye nenyiiga kati naye bwe naddayo ewaka
Nyembirowoozaamu ne mbulirako maama wange omwana ono ow'obulenzi kyaŋŋambye naŋŋamba nze nakiraba Mukama yakindaga naye nali sisobola kugamba bw'atakugamba ekyokubiri naye nali sisobola kumugamba mbanga mukwanira muwala wange naye nga bwe kiba bwe kityo nga bwe yakugambye Mukama akirimu kuba yakindagadda kati maama bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo ne bino abawala bye tuwooza kamala okisabira ate kati omusumba wagambye Mukama olwedde yamulagadda oba okyagenda kusabira ki musumba ate ye maama akikonyeemu ate omusumba nga Mukama yakimulagadda kati maama akikonyeemu n'omusumba akikonyeemu esaala ez'okusaba tezaali nnyingi kakati nga naye musajja atwala eri alinze okuwulira ki kyenkola ki kyeŋŋenda okuddamu era bwe yaddamu okusisinkana n'ambuuza kye twakomako bye twayogera watuuka wa ne mugamba ne mubuulira endowooza yange ne mugamba ndowooza Mukama akirimu because of ABCD ne tugenda mu maaso. Ono mugenze maaso ka relationship awo kati mutandikidde ddala ebiri serious. Embaga ebaddewo ddi after 2 years. Yamala okuŋŋamba ne tubeerawo mu courtship kuba by then nali n'okusoma nga nkyasoma nali nsoma naye si bino ebya secondary nali ku institute kati ne tubeerawo nga tuli bayita ba fiances kati nga nsoma ng'era ajja ku ssomero nankyalirako naye nga abantu abasinga obungi nga muyita brother wange n'abaana bonna be nasomanga nabo ku ssomero era bwe nabanga siriiwo n'okufaanagana ndowooza twali tufaanagana kati nga gwe tubabuusa nti ki nti eyo si brother wange sisobola naawe babikola kati nga mmanya nti kati ateeka okuba nga nnoonyeza wano oba nnindidde wano nengenawo ne musinkana bwe tutyo ne ntambuza olugendo lwange olw'okusoma nga naye alindiridde ne mmaliriza okusoma kati awo n'atandika okunoonya ssente bye twagala ku bantu naye gwe Robert omwagalako bingi bye namwagalako kubanga omuwala nali nawandiika owandiika ensonga zo lisiti yo n'ogisabira n'omugamba Mukama njagala omwami bw'ati ekisooka Mukama nali namugamba saagala kufumbirwa musumba ekyo nga kyekisookerako ddala kati nali muwala nga nnyimba nga ntendereza so kati nga tutambula nnyo makanisa ntendereza mu conference mu crusade omwo nze ndi muyimbi nze ebyakisumba nga sibiri musagana byesembereza kati olw'okuba nga natambulanga nnyo makanisa eyo bambi abasumba bandabanga nga ntendereza ne banneegomba naye buli eyajjanga nga musumba era nga maama amugambirawo nga mugaato tegana era ng'ate nali muto nga nina mulalu nnyo nga nsooka ne nkutema akakule ebyobusumba bwe ng'osooka n'obiteeka wali obukule bw'abawala obumanyi n'enseka n'enziruka kakati ng'ekintu ekiyitibwa nti musumba ng'ekyo sisobolera ddala kukkiriza kati olw'okuba nali ŋŋaanya abasumba bangi ate nga Mukama namusaba saagala musumba kati nga bwe ngambye nti oba wawandiika n'ogamba omwami gwe njagala okufumbirwa njagala bw'ati njagala nga mulokole njagala nga yajjudde omwoyo njagala bino n'owandiika American Height bikoze bitya byonna nga bw'obimanyi naye nze Mukama yannyamba saatoolako kubanga Mukama yagenda n'andeetera omuntu mbutuufu nange nagenda okuddayo okutunula ku lisiti ng'agwamu nga mu bye nasaba Katonda nga abigwamu jjukira kati awo teyasooka kuba musumba si kyekyo ate yali musumba okumalira ddala emyaka era nze nafumbirwa muyimbi lwali lutalo lunene nnyo kati olwo ebyobusumba bijja nga twamala dda n'okufumbiriganwa nga n'okula nkuze nga n'ebyo byanjagala kino njagala kino nga oba wabivaako dda Katonda naye akulinda mu kkoona wali eri n'amanya nti ojja kula ebirowoozo byo bikule obeere nga tokyalowooza ebyo ebyekito kati naye awo nange we nali nkulidde awo ng'ebirowoozo byange tebikyalimu ebyo bya kito byasaagala musumba njagala ono kati olwo tuvudde twamala okufumbiriganwa mu mwaka gw'ekyenda mu 7
kati awo 9 ne tubeerawo awo mu 98 tuli mu church kati nga bwobimanyi ono omusajja akulidde yiri Masaka mama ye mama ku kibuga muli awo mukuba ettendo mu kanisa kati ya alaba Nyaza alazinira wali natandika okufiiringa out of place olwo tuli mu kanisa ye mama wange omukazi yagala kugwene mu kifuba ono alabira ddala nga kyansonyi kyange eri kwegamba nga balina gundi za njawulo kati omwami wange n'agamba tunoonye kanisa mpulira nga sikyawulira mirembe kubeera ne nnyazaala wange mu kyaki nga tweyisa bwe tutyo kati ne tujja ne twogerako ne Dr. Bedi Bwanika yalinga mukwano gwaffe okuva edda era bajjanga nnyo okutukyaliranga emasajja eyo nga batuzaamu amaanyi naffe nga tujjanga entinda ne tuweereza kuba twalinga tuyimba ffe nga tujja entinda kuyimba kati ye yajjanga emasajja nga azze kubuulira kuba ye kuva dda yali musomesa wa Bayibuli kati ne tugamba kati ono ye mukwano gwaffe tugende tumuyitiremu ensonga zino ne tujja ne tumusisinkana ntumuga Dr. twagala kuyitiramu ensonga zino nga twamusanga alina waka nga teyasabye lwali lwa Sunday ne tubimuyitiramu n'agamba ensonga eyo ntuufu mwami Ssenyo nga bawulira nga tajuuliramu mirembe tusale amagezi musobola okukola ki okufuna ekkanisa endala n'atugamba naye tumale okusaba tulabe Mukama direction gyakola ki gyatuwa kubanga musobola okugenda mu kanisa nga Mukama si gyabasindise kati mu kusaba ne tusaba era twavaawo nga tusabye ne tuddayo ne tugenda ne ku lusozi ne tusaba nga tukisabira naye mu kukisabira Mukama n'atulaga nti tugenda kutandika buweereza ate nga siffe so kati Dr. ne tumugamba Dr. bwe twakimugamba n'atugamba nange Mukama yaŋŋambye kutandika kanisa ate kati ng'ekyo kituyitiriddeko obunene ate ne tuddayo era ku lusozi ne tusaba kati bwe twaddayo mu kusaba Mukama n'akonfaminga n'atuwa n'erinnya ly'ekkanisa ne tutandika ekkanisa ffenna basatu ne Dr. Bedi Bwanika Christ Witness Church eno branch twatandika entinda kati ne tufuna n'abalala betwayitiramu ekirooto ekyo ne batwegattako ne tutandika kati after some time ndowooza nga tutambuddeyo olwo nga Dr. Bwanika ye musumba waffe twatambulayo ndowooza nga mwaka gumu Dr. n'amugamba gwe nno Mukama akuyise oli musumba naye ne neegumyagumya ne ŋŋamba ye Kasitera si ye senior pastor Kasitera si ye senior pastor ne tutambula kati ne tumala ne Dr. emyaka 9 nga si senior pastor ekyo nga kiŋŋumya nga tuli ntinda ne Dr. Bwanika paka ate Mukama bwamugamba nkuwadde omulimu omunene ogenda kutandika ekkanisa bwe yajja n'abiŋŋamba namugamba ebyo abigambye bwogu nze sibiriimu mwami Ssenyonga namugamba ebyokutandika ekkanisa Mukama abigambye bwomu sibiriimu era bw'oba ogenda kutandika kkanisa yo genda otandika ekkanisa sijja kugaana nze sigaana kya Mukama naye nze nsigala wano naŋŋamba nsiina gye ŋŋenda nga sigenze naawe nze Mukama yatugatta tuli babiri ne mugamba ye tuli bafumbo naye kiyitibwa okutandika ekkanisa ekyo Mukama tannaba kiŋŋambako simanyi nga saagalira ddaada kintu kiyitibwa oba buvunaanyizibwa obwo nakulira mu kkanisa bagamba mamange yali musumba so kati nga challenges nzimanyi ndowooza baze nalinga ntya oba kisimanyi ne tubeerawo okuva Mukama lwe yamugamba ne tugumiikiriza naye lumu tuba tukyasirise nga ne Dr. tetumugambangako twali tulina gye tugenza okuweereza tugenda okumawo nga batugamba Dr. alangiridde agambye Mukama yamugambye Musumba Ssenyonga ne mukyala we bagenda kutandika ekkanisa mu kkanisa ng'akirangiridde nga ffe tetumugambanga na Mukama kye yatugambye ne ŋŋamba kakati nno lubaze kakati ne tubeerawo Dr. ne tubimubuuza n'atubuulira Mukama kye yamugambye ne tumugamba naffe Mukama yatugamba dda biki bwe bityo akati tuba tuli awo lumu ku Sande
natandika tuteekateeka mukole bwe muti mpola mpola kati mwe twamaliriza tumaze okufuna ettaka tumugamba ettaka twalifunye najja n'aliraba n'atugamba tugenda kola kutandika bwe tuti ne bwe tuti kati lumu ku Sande n'atuyitayo nno nga tetwetegese n'agamba Mukama yaŋŋamye mbasiibule mujje wano ne tufukamira n'atufukako amafuta n'abuuza n'abaagala okugenda naffe nabo n'abasabira omukisa n'abayisiga amafuta ate bamaze basiibula Sande eddako muba mukya anti twafunye twali tulina we tupangisa ne tujja ne tutandika ekkanisa ati tuddeyo ndowooza emabega kanisa netandikirawo nenfuuka mukyala musumba bye nali neeganira nze nali ngenti nagambagamba nze siri mukyala pasita nze ndi mukyala Ssennyonga finished kati nakikkiriza namala nenkikkiriza kubanga Mukama yamalira ddala yamala nange kenyini nayogera nange nampa confirmation naye kati nkiwuliramu emirembe siina buzibu bwonna kati nabadde nkubuulira mwami Ssennyonga oyo olwa tumaze emyaka 2 mu courtship Mukama n'akola ekyamagero kuba mu myaka egyo 2 twagimala nga tunoonya ssente ng'anoonya ssente nze nali sinoonya ez'okwanjula n'okukola embaga ne tutuuka nga ssente tezirabika ne be twali tuyimba nabo mu bandi ne batuwa offer ne batugamba bannange tukoleyo album yonna tugibasizeemu ssente ezinaavaamu mwewase naye yagitwala album n'agaana otusasula bane twalinda ssente nga ssente omusajja tatusasula naye mu kusaba Mukama n'atuwa message n'atugamba musumuluddwe ebibadde byebakutte ebibatadde kati bwe yakyogera bw'ati mwami Ssennyonga yali ku lusozi nga yaliyo for 3 days n'ava ne ku lusozi n'akomawo ewaka we yali asula kati wiiki eyo yennyini abantu ne batandika otukubira amasimu mutuuseewa kakati budget zirize mwaleeta bannange nze ssente zange zizino ssente ne zirabika banetwala bakatonda ne tulangirira nti okwanjula kwa mwezi gujja n'abewaka ne tubategeeza ne tubagamba ne tukola okwanjula era tebyali bintu nti byali nnyo exaggerated ne bategeka naffe ne tutegeka ne batugamba mujje ne byemujja nabyo ne twetegeka nengende waka mwami Ssennyonga najja nanyanjula bulungi nnyo twayanjula ku yabawe ebyabwe byonna twayanjula ku Saturday ngenkeera ku Sunday yembaga embaga nebeerawo byonna Mukama n'abikola nebiggwa naye embaga zino we zibeerawo waliwo ebimu bye tuteerabira kati simanyi gwe kyotalyerabira ku mbagayo kyoyinza kuŋŋamba kiyinza okuba nga kyali ku honeymoon ye mwandigenda kyesiryerabira ku mbaga yange nti ku olwo nakakasiza ddala nti sitaani alwanyisa ekintu kye bayita obufumbo ate naddala obufumbo ndowooza nga bunaabeera successful sitaani alabira ddala nga mukubye bule y'amaanyi kole namanyira ddala nti sitaani abadde alwana tooth and nail kubanga tuba tufuluma bwe tuti mugundi nva mu saluuni ngenda mugundi mu kyaki nga emmotoka weziri abannona okuntwala nga tebannatuuka kati brother wange yali omuko ye yali waali yali ayina pick up nga ngamba bagenda kugatta mmotoka ngamba tula mu pick up tugende natula mu pick up munda satula wabbali satula mabega nanvuga nantwala ku church prayer palace ngenda okutuuka ku prayer palace nga mwami Ssennyonga yali alabiseeko naye alinda ab'emmotoka tabalaba abamunona naye kati ng'ataakimanyi zino emmotoka enneeyame kati ye yali confident nga yali alina okunona emmotoka ng'amulaba ku church awo kati ng'akimanyi nange gundi siriiyo kati oluvannyuma ne bamukubira essimu ne bamugamba n'omukyala nga akulindidde wano kati essaawa nnamba musajja atunadduka emisinde najja ku prayer palace nze kintu kyesirierabira bangatta nga mama wange taliiwo yali mu kyaki mu service ng'abulira njiri ozanya n'ababulizi b'enjiri naye ne batugatta kati ebyo byonna yali mulabe ng'alwanyisa embaga ndoza ayagala oba kumaleka essanyu oba emirembe oba
naye family abalala baaliwo baganda bange baaliwo embaga negenda maaso mukono ngaba ne batugatta kati tuba tufuluma bwe tuti ku reception yaffe tuba tufuluma tuva mu church ab'emmotoka ne balyoka bajja kati nga banonyeekyo bazza kuvuga abagole ndoza literally tuna kufuka abagole ne batwala mu gundi mu Sheraton ne tuvayo tugenda ku reception kati ku reception yaffe gambye ffe twakola bintu nga byaffe nga soda twali twaguze wa gundi wa high table yekka nga ate abagenda tebalina soda nga mugenda bawa simanyi kyali ebive embaga ewedde kati ebiriwo bye baba bagenda nayo kati soda aba yabuze embaga tejja kubeerawo tebatugate kuba soda yabuze naye tuba tuli mu gundi ku reception bwe tuti tugenda okulaba nga pick up ya soda enamba nga batikula kuletiza soda nga bagabula abantu bona nga banywa soda nembuza mwami Ssenyo nga nemubuuza soda buddewa nange simanyi naye mwe nemukiriza bagabula abantu be bamwereetera be bamwegabulira nenga mwalimu abakwatibwako mu congregation abamanya nti tewali soda ne bakwata ssente ne bagenda ne bamugula ekyo nekiggwa era kati abalala abatakirimu tebamanya nti soda embaga teyaliiko soda bo banywa soda ne babula okumunaaba obunaabi mu ngalo bakoze embaga empitirivu naye nga Mukama yakikoze kati tuba tufuluma bwe tuva ku reception bana abantu bajja ba congratulating abajja omukazi diamond nezimukuba kugamba emizimu ne gitandika okwogera ebigambo ebiyitirivu embaga ebadde weetya kugamba nga giringa nga gye babadde bakubye California nti kati gigolokose Ssenyo nga awasa atya bannange ffe tufudde mission yetulemye emanyira ddala nti sitaani omukyala twali tumumanyi netumanyira ddala nti sitaani ye yali nga alwanira ddala ng'embaga tetekwa kubaawo naye Mukama yennyini eyamukuba California agudde mumusabye teffe tusaba embaga yaliko abasumba bangi nnyo twali tulina abasumba bangi nnyo mikwano gyaffe egayi twali bayimbi twalina emikwano mingi nnyo nga batwabaleka bagoba Diamond nga batugamba mulituule mu mmotoka ali tugenda mu honeymoon nga ne honeymoon gye tugenda ffe twagitegeseeyo ffe twali twategese nga tuva mu kugundi tuva byebisookebwako ffe honeymoon yali egenda kubeera ewuwe talina makaage ewaka gyogenda okubeera ebbanga lyonna ffe twajje twali tugenda kugambye waliwo ebintu embaga mugirindiridde emyaka 2 kakati nga esente za honeymoon ziggana okuwasa omukyala era mwe mugira mwekozaakoza mwe mwekoze eza honeymoon tezaaliwo gambye eza soda tezaaliwo naye tekyatugana kukola mbaga era ku mbaga yaffe tugenda kuddamu embaga nga tuweze emyaka 25 tutuno tulimu 23 tubuzayo emyaka 2 tugenda bayita tugenda kukola embaga byonna ebitaaliwo oluli biteekwa okubeerawo ne honeymoon tujja kugyekolera ku luno kaakati nga batugamba mutuule mu mmotoka nga tutuula mu mmotoka tetumalina gye batutwala nga batutwala nga bategese ate nga mbaga ndala nga eri congregation eri reception ndala nnyo nga batulinze ne twebuuza dirwe babitegeka ne basooka ba celebrating ne bateekako music ne bazina amazina baniriza abagole ne tuliya ne tuddamu ate ekyeggulo obupya nga batutegekedde kwegamba sisawa nakunyumiza gye twasula honeymoon okumala ennaku 3 bani abakikulemberamu ati bakulu be bamuwa just surprise ba brother be bo bamuwa eno contribution naye ate tebamubulya nti eri balina kyebakolaki kyebategeka so Katonda n'atusanyusa bw'atyo embaga neggwa gundi ne tugenda mu honeymoon ne tumala ennaku zaffe 3 ne tukomawo ewaka nga tuli bafumba abawedde emirimu okuva olwo paka kati emyaka 23 nfumbira musajja oyo Ssenyonga. Oyogera ku myaka 23 gyo mingi si mingi kubanga nze ntunuulira myaka 5 nvaako bingi naye wulira wano bayimbi banno abakyala abatutumufu abayimba gospel bangi obufumbo bwabwe balema busasise
olowooza ki ekikyakukumidde mu bufumbo ebisomooza bibaamu ebisomooza kugamba nti owamwe buli perfect it's not a bed of roses ebisomooza bibeerawo naye nze ndowooza nafumbirwa omusajja nga mwagala abalala baba tebabaagala simanyi oba buli omu abeera n'ebiruubirirwa bye senyo nga nali mwagala ekyokubiri musajja mulungi musumba abakyala abayimbi abayimba gospel abatutumufu bangi obufumbo bubalemye obufumbo bwabwe bufeyirinze completely naye tulaba nga Betty akyanyweredde mu bufumbo olowooza ki ekikyabakumye mu bufumbo yes ebisomooza bibaawo era buli omu akimanyi naye ekikyabakumye nga mwagalana era buli omu akimanyi nti no Betty omwami we ye Pastor Ssenyonga Robert now twafumbiriganwa buli omu ng'ayagala munne tebyalimu kukyamuka wetuuka wa time buli muntu n'anoonya n'alaba yes nze nanoonya naye ndaba n'ensalawo n'ennondo oyo nawasa omukyala gwe njagala kyenzigiriza nina yafumbirwa omusajja gwayagala ekyokubiri ate ndowooza nga kyesinga obukulu twafuna enjiri eri gye bayita full gospel enjiri etaliimu compromise teri kwekkiriranya ekibi kiba kibi baatugaana kye bayita ekibi nga tukitegeera ffe nga wadde muli mu relationship eyo simanya courtship simanya odatinga era sebo ng'omusumba akubeerako omutegeezaako nti kati onoosisinkana n'omubuulira naye mwakomye omutegeezaako nti leero tugenda kusinkana otherwise ekkanisa eyinza okukwata omuliro abooluganda gaga nti twabalabye twabasanze mu kibuga nga batambula bonna kumbe mwagenze kukola shopping bintu byakwanjula bintu byambaga naye nga balabanga kizibu nnyo ekyo so twafuna enjiri y'amaanyi ebatulaga amakulu g'ekibi era ekigambo divorce mulembe gwaffe nga n'okukiyisa mu kamwa otyo kiyisa mu kamwa nga kintu kizibu nnyo kinene nnyo abomination w'okikolera olabira ddala ng'ogwa mu geyeena so ne tufuna entiisa y'ekibi kituyambye nnyo okugumiikiriza challenge ezi zonna na buli kati ate era tujja kugumiikiriza paka amiina nzikiriza tugendeko ko mulango wa bakama bange naye njagala okwebaza gwe wena ali mu kustreaminga osobola okulekawo obubaka bwo omusumba Betty Namaganda ajja kubeera nga akuddamu ekibuuzo ky'olina comment yonna osobola okubeera nga ogiwandiika era nga tujja kubeera nga tukuddamu programu ekyali Olugendo lwange kankole ku nsimbi nkomawo